Abanakenya bangi kati balina emirimu mu Uganda nga tefa bafune labor mobility. Abava mu Uganda ne bafuna emirimu e Kenya bali bameka, n'Abannakenya bafuna emirimu mu Uganda bali bameka. Agabe emirimu ugambye nti ekizibu kati mindset. Kakati nkuwadde kategori y'abasobola okufuna egya gavumenti. Bali 40. Be basoma ne baswetchinga, tuongere ku maje, tuongere ku polisi, maximum bali 45. Population ya 4,406,000. Omunga mwe muri zi districts empya ze bataddeko, mwe muri ababaka ba parliament abangi, mwe muri ba RDC abangi, kwa buli unit gye bakulyetinga. Katubadde ne RDC ne deputy, katulina assistant RDC. Katulina ba RDC bameka? Per district. Aha. Constituency empya tuli babaka 5 mu parliament. Aha. 4,406,000. Walabi challenge yazze. Kampala yekka oba Buganda tuli 11,000,000 out of the 46. Ziri region zindala ziri nabameka ku population census ya kambe. Honorable tuogere solution anti nyagala kuwa solution esooka gwe mindset. Tugikyusiza tutya ennono eno ebe ku bintu bibiri. Okwagala bamulwana bayinza okuba tebasoma kutukolera makolero. Batweza mubuuza degree oba eri mu makolero. Naye yatandika amakolero. Yumuna Uganda yasooka okompitinga n'akola ekkolero. N'abalaba ye kale ayinza okuba omuyivu naye teyali munnamakolero nga yabisoma. Yali mutandisi waki w'amakolero. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.